Nga basodo kubatenge tambula wiki wedde yonna twagimaze kongo mukulu gwaita Sipapa bamunonye tebamulabako ngali makomera kigamba nti yakwatibwa wadde ng'emisango gyonna tegimanyikiddwako nenga gyenvuddewo yasobola okubatenga alaga embeera nga bwetambudde abajjukira omwaka gwa 2016 bannaffe poliisi y'ensi yonna gye bayita Interpol yasobola okubatenga eteeka omukulu gwe bayita Charles Oliemu oba Olimu ono gwe bayita Sipapa y'omukulista basobola okubateba sportinga nga bagamba be bamu ku bannayuganda basinga okubatenga babba emmotoka okuva mu UK ne bazireeta mu East Africa. Mwaka gwa 2018 bamusibako sayizi ekiranga ayina munnamule gwakubye omukulu Dr. Joseph Kamilio bafunamu butakkaanya n'ategeeza nti omukulu ono gwe bayita Sipapa mbu yali mubbi kungwa mu mbeera nga bwetambula. Akadde kano bannaffe basobola okubatenga bamukutte ebitongole by'okwerinda byakutte Sipapa abadde amansa akasente era nga ayina n'abakuumi gyevuddeko yasobola okubatenga agenda ku woofiisi za Nuupu ekamookya ne bagamba nti yakuba n'amasasi wadde nga tewali yafuna buzibu naye ng'omukulu ono Sipapa yavaayo ng'ataayaya ne beebuuza Sipapa akolerani. Akadde kano poliisi yasobodde okuba abannaffe aba SIU gye bayita Special Investigation Unit ekireka be bamukutte wiki nga 2 zigenda kubatenga ziwera nga ali mu nkomyo kati mu mbeera nga bwetambudde omukulu Sipapa batamumanye yapromotingako omukyala gwe bayita Serena Butler bafuna obutakkaanya Brown Sugar omukulu gwe bayita Lily Puzzle Lunabe Melody bayimbi banjo basobola okubatenga promotinga wadde nga tafunyeemu ye ng'agamba ayina ssente. Omukulu gwe bayita Sipapa bamubuuza kikyokola ye agamba yajja kufuna ssente oba azifuna atya mu mbeera eyo. Mu mbeera wejjidde waliwo ne mwana mulenzi ono bamuyita Record era Butida y'omu ku bapukamye badde bakakikuba ndowooza myezi ng'ebiri yakuba hiti ye mwezi gwalinga gwakubiri oba gwakusatu awo bwe gutukidde ogw'omukaaga naye nga bamukutte ne Sipapa kigamba nti mwabaddemu engali empanvu mu mbeera eno nga bwesobodde okubatenga etambula. Mwana mulenzi Record era yasobola okubatenga afuna bamaneja yasobola okubatenga atambula ku radio ez'enjawulo TV ng'asaba bamaneja bayinza okubateba mu supportinga awo no yatandikira ku mukulu gwe bayita omugolo bamuyita Penge yasobola okubatenga mu supportinga ku Facebook ng'agamba ati waliwo omwana ayinza okubatenga akikuba n'amuleeta ensi nesobola okubatenga emumanya wabula ng'ayina amalala mangi nnyo nga omanyi nti abayimbi ababeera bakakikubamu amalala gabeera mangi era nga bagamba nti amalala gekakulembera ekigo. Mu mbeera eno omukulu ono Record era Butida bamukutte n'omukulu gwe bayita Sipapa nga kigambibwa babakwatidde mu hoteeri y'emusayizi emakindi eyo byekuusa nti oba buyinza okubaamu engalo empanvu oba okubeera n'ebyokulwanyisa mu mbeera eyo. Abantu beebuuza Sipapa sente azijjawa aya basi kati nno maama w'omwana mulenzi ono gwe bayita Record era Butida yeekubidde omulanga eri bannamawulire abayinza okuba tebayamba ng'agamba nti omwana we yabadde amuyamba buli kimu. Akadde kano bamusibye ne Sipapa ow'emisango emingi aya basi yafuna manager yamugamba ngenda kupangisiza mu hoteeri badde babeera mu hoteeri yokka bamubuuza Sipapa okola ki okola mulimo ki. Maama wa Butida wuno bannange nze maama wa Record era Butida gwe mumanyi nga Kisakye Mariam mbegayirira abooluganda mwenna mukimanyi omwana wange mukuliza mu Makindye mwenna abamanyi Ashirafu Makumbi eyabayimbira bakabasajja banyuma mbegayirira bannange mwenna mwalaba omwana wange Ashirafu Makumbi Record era Butida ng'alaaja noonya n'abeera manager we nga talina buyambi era mwenna mbadde mukimanyi ab'e Makindye bwe nafumbirwa emukono omwana yasalawo ye n'asigala e Makindye n'abeera mu ghetto Sipapa gye yamusanga n'asalawo ayamba omwana n'amupangisiza mu hoteeri kakati gye baabakwatidde simanyi mwana wange gy'ali nawuliddeko nti omwana wange alikira ndajjanira President Yoweri Kaguta Museveni ndi muwagizi wo nnyo onyambe aba movement mwenna mumanyi mwenna mu Makindye mbadde mukwano gwammwe atasosola mu mawanga. Aya basi maama wa Record era Butida ng'akuba omulanga batamanyi Record era Butida y'omu ku boogera be bati mbu kyogere emirundi ebiri gamba nti Record era bamukutte agamba bw'ati mwana gwe ize ndabye ebinyuma kunsi ya Mukama naye bakabasa Record era Butida gemanya kyogere banga dene muganda wange asiri mufumbo ekyangana okufumbirwa bakabasajja manyi bakabasajja kyogere nyo nti balina keya Record era Butida ejali mutabani wange jali naye omulenzi ejali ne mama wange naye wali Mukama mulungi tata yafa kyogere nyo tata yafa ne mama bambi abaddewo ku busobozi bwe bambi nambeererawo mu bulamu. Ye mukulu oyo gwe bayita Record era Butida ali mu nkomyo n'omukulu gwe bayita Sipapa nkugambye hiti agikubidde emyezi 2 mu Uganda okuba bamumanyiko bw'oba ng'oli muyimbi si buli omuntu asobola okumanaginga omukulu Sipapa wono
azisuddemu mwana mulenzi. Maama wa likodi era buuno akyasaba Sala abazira kisabayinza okuba tebayamba mutabani we eyasibiddwa ne Sipapa. Emisango tagimanyiiko wadde alikireka ku SIU. Tebagenda yeyo basaaga misango si mitonotono abagenda eyo. Balaajanira mu nsimbulire Sala bannange. Omwana wange yalaajana nsi yonna nga mumulaba. Sipapa gye yafubutuka n'ayamba omwana. Saamanya binaavaamu era simanyi nsonga ki yasibizza mwana wange. Nsaba abampuliriza mwenna munnyambe nsobole okufuna omwana wange Ashirafu Makumbi gwe mumanyi nga likodi era Butida. Munnyambe bannange. Mbalajanira munsasire ndi mukazi munaku abemakindi mwenna mumanyi ennaku gye mpiseemu n'abaana bange ab'oku Batoni Street mwenna mumanyi bwe natambulanga n'omwana oyo nga mutonga nsabiriza ne mumpa ssente nsobole okukuza omwana. Munnyambe mbegayiridde omwana wange. Sipapa nyamba mpa omwana wange. Sikyalya sikyanywa pressure nzito okubala nalabye ebintu ebyo ku mawulire. Sinnatereera. Pressure nyaneka munyambe bannange munsasire mwenna nawulira omulanga gwange njagala ndaba omwana wange simanyi mwana wange gyali munsasire bannange munyambe buli amanyi likodi era waali munyambe omwana wange yali anoonya buyambi teyamanya tibinavaamu ebyo munsasire mwenna ababirabye munsasire munyambe munsasire bannange buli muzadde yenna waali asimbulire Sala munyambe. Aya basi mama wa likodi era Butida bagamba nti mbulira goyita naye omukulu Sipapa. Bagamba nti mulimu ebyengalo empanvu omukulu Sipapa abadde ayina n'abakuumisebo nga balina n'emmundu. Mama wa Butida uno akyatunyumiza emboozi. Butida asaza amagezi n'afuna omusirikale ndowooza n'amuwa ku ssimu ye naye omusirikale amugambye toyogera nti nze njikuwadde kubanga ebintu nabyo naye biyinza omugobya ku mulimu. N'aŋŋamba nti nno maama amazima gali nti tulikira ate ye Sipapa baamutugjeemu tusula wakyafu tulya bubi. Butida nasembayo okubeera naye ku Lwokuna wiiki ewedde. Mutabani wange omukulu Butida kwadda. Butida n'ajja okulaba muganda we ne mugamba linga oludde okujja okulaba muganda we ne tumala ennaku 3 ku kitanda. Kaakati n'aŋŋamba maama omugagga tanzikiriza kutambula omuganga okukola ki okutambula mbu nja kwonooneka n'abayaaye kuba abayaaye baali baagala kunjigiriza kunywa njaga nti ye. N'aŋŋamba maama kiki mbuulire embeera moyita ne mugamba ndi bubi olw'embeera najjayo looni nsasulire omwana wo fiizi akakadde kamu mu emitwalo 10 naye kati nnemereddwa looni bagenda kunsiba. N'aŋŋamba nti maama ngenda kugamba Sipapa alina ekisa kingi bw'onoofuna omukisa n'omulabako omusajja mulungi ajja zisasula zonna kuweeyo ne ku kapito. Aya basi yagamba mutabani we agende wa Sipapa amusabye akakadde kamu teyakamuwa. Bakomekereza bali mu nkomyo nanti banoonya kakadde kewasobola okuba ate nga omusaba. Omukulu wuno mama wa likodi era nga twogerako naye bwe bamugamba nti akolera mu 7 mbu Sipapa. Ulira Butida n'aŋŋamba maama yalaze tuli bubi mukama wange talina ssente nange siina naye omanyi Sipapa engeri gyali nti akolera muzeeyi agenda kusala amagezi gonna tufune ssente ezo tuzisasuleyo eza looni. Maama olekera awo pressure ate okulinnya oli mulwadde nti ye ne twawukana Olwokuna. Kati ku makya nga bw'omanyi omuzadde omutima ne gunnuma ssaawa nga 6 kuba tatera kikola buli lunaku ku makya mbuuzaako maama wange omulungi wasuze otya oba olw'eggulo genda okulaba zikona saa 5 6 omwana wange tanziramu tankubira nkuba essimu teriiko nkubira banne bonna be yali azzeeko nabo wano bambuzaabuza yeebasa nti omugagga yamugaana okwemanyiiza. Kaakati ono Deriki Magic yankubiri gwe nkubira n'aŋŋamba nti amunaife Butida yatweggyako okuva lwe yafuna omugagga fe atulabanga kasasiro. Ngamba ate ababadde bampanira Butida nti mulungi ate kati ku ssaawa zino kiki ekiriwo naye ng'omwoyo ng'omukyalo omusabye omwoyo nga guŋŋamba omwana wo tali mu mbeera nnungi. Ali mu nkomyo ne Sipapa ate basobodde okuba ate nga babawudde Sipapa bamututte mu military barracks. Aya basi mama wa Butida uno akyalajana uno atubulira lwaki omwana yayingira endongo. Salawo n'agamba maama ennyimba za gospel temuli nnyo ssente naye kanyimbeko ez'ensi ntetenkanye obulamu tulabe nga tubaako obulungi. Maama looni zigenda kutta. Kaakati omwana n'asalawo okutandika okuyimba ezo ennyimba afune kaki kubasa. Sipapa yafubutuka n'ayamba omwana era Sipapa
amazima gali nti omwana abadde nga ndaba ebifaananyi era bwe namulabye mu ddwaliro ng'azze okulaba munne olwokuna wiiki eri eyaggwa ng'omwana akyuseeko ng'obulamu bukyuse Sipapa abadde abukyusizza sijja mwogeko bibi kubanga simumanyi Sipapa simulabangako yebambye abadde akyusizza obulamu bw'omwana wange yamugulira ku ngoye banne engoye zonna baazimwambula buli kimu omwana yamusanga mu kapale kampi abadde amuyambye amugulidde engoye aya basi abadde amuyambye omugulira engoye kati nno otegedde gye badde bajja ssente babatadde mu nkomyo balooyo ba Sipapa babano nga bategeeza basobodde okubatebeekuba ku poliisi ez'enjawulo okubatenga bategeeza omuntu waabwe kiki yazza babagamba nti bintu bya abaavu yakirimu tugenda tukayo nga abazikaali mu geeti bakatukuba ku misasi wante mujja kuyingira director ayina obakkiriza bikiwe kwegamba biri awo tetutegira naye bamukute ali awo Now tekigambibwa ffe nga ffe tebannaba kututegeeza omusango ki gye bamuvunaana naye nga waliyo reference emu gye balina tetumanyi IO ki oba investigating officer ki ali ku fayiro ye tetumanyi investigation ze bagamba baliko etuse ku level ki naye kyetumanyiko na kyetulabyeko kiri nti balina search gye bakoze ne bakizuula nga tewaliyo ekintu kyonna article yonna oba item yonna ekiri relevant ku musango gye bamunoonyerezaako omusango tetugambiddwa tetulina musango gwe batugambye nti kyekino kye bamunoonyerezaako in fact privately waliwo ne ba IO abagamba naffe ensonga ekimuleesa wano tetumanyi kye baagala bakulu tetumanyi naye ng'ali wano bamukwata yali last Friday. Aya basi yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula bajjukira mwana mulenzi gwe bayita pengepenge y'omu ku basobola okuba tebamusipotinga ne bamuleeta n'agamba nti omukulu ono yamwefuulira okuva yasobola okuba ate ng'agenda n'agamba nti pengepenge tabayengako maneja we Sipapa omukulu pengepenge yagamba bw'ati Sipapa finds this young man. Era Sipapa atambulira mu kiri nti discovered Butida. Sipapa kati atambuza discovered Butida. But Sipapa never discovered Butida. Kwalo discovered Butida wano ku page ya ngera Butida jja atambula abera mubi. Ngera abantu bamu at the end of the day again na credit still. Nange mumvuma ne mujuzayiza ne mudamanya nti credit Uganda tubadde mu kasitolo kade mbage na credit in everything. Nange mukimanyi media tejagala abantu ba TV teri mudali gama nti pay. Omanyi Butida yagenda ko NBS kakeze kamugamba toteka mweri nyali penge yanga nanzize bali nangamba mwana kibaji basoze na kumbriefing toteka mweri nyali penge Butida agenda ko NBS yaba mu briefing leo ina kongera kuli nyali yana naye ganze munnangenze Butida namulage ensinde yoteka waba benji wawo omuliro naye muganda wange yagenda ko NBS bamugamba toteka mweri nyali penge ababana bagambanga negashumba mwachi mugamba njalo gashu bagambanga negashumba already nga banenge bamunonya mira bateka we mbozi ya penge ngamuzeja nambuze bana abakola chiko NBS ojo se kumbriefing kongere kuchino kuchi aba basajja nagenze nenda abawano ka video nga bagamba mbu Sipapa yalese Butida nenzigwera mu ddala amanyi ngamba abana Uganda mulimba